Kitalo nnyo Pastor Bujingo akubidwa amasasi. Mama Brisher Kash agudde ku accident, embeera gy'alimu mbi ddala. Ate Dush wa Sefco azzeeyo ew'omwami we Nsubuga. Byonna mbikuleetedde maaso abinyuma byerabiddeko. Wasuze otya gwe n'omulungi ampuliriza. All channel media quality, subscribe for more updates, like, share and comment. Tubeerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Tandise ne Mama Brisher Kash, mukazi wattu agudde ku accident era embeera gy'alimu mbi ddala nga bw'okiwulira, yeetaaga ssaala. Essaawa zino we njogerera Brisher Kash ali mu maziga aga jjulujjulu. Ngenda kuba mukuteerako ko omuwulire, naye ekifaananyi kya mami kyalimu sisobola kikulaga lw'ensonga kijjudde omusaayi. Vidiyo babeera bajja kugiggyawo. Kankulageko katini ate tubeere nga tweyongerayo ku bya Pastor Bujingo. Mama, wanange mama, musabire mama wange naye olumye bungi. Mpulira ntidde. Nange munyambe nsabire mama wange omulungi. Mama wange mama nga yafunye accident. Mama, wanange mama, musabire mama wange naye olumye bungi. Mpulira ntidde. Embeera bw'eti bw'eri, tusaba Katonda amusaasire, amusuuse ne Brisher wamu ne baganda be, family yonna Katonda abagumye. Nga tweyongeddeyo ku Pastor Bujingo akubiddwa amasasi ng'abadde addayo ewaka we, era wenjogerera essaawa za kakati Maziga na biwoobe eri driver we akubiddwa amasasi era n'afiirawo ku sport. Ate Pastor Bujingo n'atwalibwa e Mulago nga biwala ttaka, ng'embeera gy'alimu mbi ddala era yeetaaga ssaala, yeetaaga kusabirwa. Tusaba Katonda amusaasire, amusuuse, ate n'omwoyo gwa driver agulamuze kisa, nga kw'otadde ne family bambi agigumye. Nga tweyongeddeyo ku Dush wa Sefco, ffenna tujjukira bulungi nti Dush ye muwala gwe baali bakolera okukyala okwali okw'amaanyi mu mwezi gwali gwa Kutaano mu bufumbo, n'amalayo emyezi gyalinga 3 ku 4. Bw'atyo ne bafunamu obutakkaanya era ng'obufumbo bwa bulijjo n'omwami we n'anobayo, kwe kudda ewa Sefco ng'ababuza bestie era bwe batyo oluvannyuma ne bamaliriza nga bestie awasizza bestie ate bafuuse husband. Bwe bityo nga omanyi ebyabagana tossaayo kikyo. Olunaku olwaleero taata wa Dush ne maama we basinkanye mwami Nsubuga eyali yakyala mu maka gaabwe ku lwa muwala waabwe Dush, era ne balabikirako mu kavidiyo nga banyumya baseka nga ngendo bino. Era mu katambi ako kolaba nga bazadde ba Dush, maama we ne taatayo nga kw'otadde ne mwami Nsubuga nga bali mu kuwayaamu banyumyamu, ng'olabira ddala omukwano we guli obwa sseruganda bwaddawo dda. Era nga wenjogerera essaawa zino Dush ali wa mwami Nsubuga afumba, era nga maaso awo ngenda kubeera nga nkulaga akatambi nga Dush ate bali ne mwami Nsubuga, omukwano gwaddamu dda, banyumya emboozi nga bw'obalaba mu maaso awo, basanyufu okufa obufi. Ebyo nno bye bagamba nti mubaagalana tossaayo kikyo. Ate jjukira nti ebiseera ebisinga abaganda bye bafunamu obutakkaanya bwe baddawo, ate omukwano guba muyitirivu nnyo oluusi n'okusinga bwe gwali before. Era nga bw'obalaba bali mu ssanyu ejjereere epitirivu, naye simanyi oba kino kireka wa Sefco, kino simanyi oba kireka wa bestie. Bw'atyo Minisita Nsubuga agendedde ddala mu maaso n'ayongera okulumya Sefco ng'awandiikira Dush obugambo bw'omukwano obunnonogovu obumwagaliza omwaka omupya 2024. Bw'atyo n'atandise bw'ati, all you need to know is if it needs to be against everyone to be with you, I will do that, but most importantly not forgetting what we want to be as you and I. Bw'atyo n'agenda maaso ng'agamba, regardless what you do, even when it offends me, I can't stop loving and believing in you. It's not about letting me be, it's about accepting love, who we love, and that's you. So don't get offended when I sometimes say things to you that might not sound good to you.
bw'atyo n'amugamba nti I love you Mami Faith, n'amwagaliza omwaka omulungi nti happy 2024. So mu buli ngeri ndowooza olugero lutuukidde luno lwe bagamba nti mubaagalana tossaayo kikyo. Ate era Dush yakola na bulungi nnyo okubeera nga tavaayo kwasanguza oba kwasa byama biki ebyabaviirako okwawukana ne Mwami Nsugga, kubanga osanga yali alina ekirowoozo nti ebintu byabwe binaateerera oba neesootinga ajja kuddayo mu bufumbo afumba, era nga bwe yalabikirako mu interview endala n'agamba nti nkeesi nga bateredde asobola okuddayo mu bufumbo bwe munnange nno n'afumba, kuba munnange omusajja eyeesitudde n'agendako mbazadde yadde nga Sefuko yabuyita mbu yatwala obubbo bw'ennyaanya asinga atagendeddeeko ddala. Era onjogera esaaza kakati Sefuko yatandise dde okuyimba akayimba ka Bruno K nti kasita nakulyako, naye nsaba okozesa comment section otuwe endowoozayo gwe wobeera gwe ng'omukyala yagenda n'afuna omwami omulala ne babeera nga beeyisa ku social media ne babeera nga bakola obusolosolo byonna byonna n'ensonga z'omu kisenge, osobola okusigala ng'okyamuzza oba nedda esaaza kakati, kubanga kyekiri ku mimwa gya buli omu, kyekiri ku mimwa gy'abantu. Osobola okukozesa comment section otuwe endowoozayo. Era nabwe kityo nga tumaliriza kankulekere omuwaifu wa Mado atobeere nga weerabirako nnongera okomoza bwe yabalaba video zange to the end ne mulaba obulango nga temubusikipinze mikwano. Nsiima nnyo, nsiimira ddala, nsaba Katonda abawe kye musinga okwagala. Kankulage omuwaifu wa Mado katini ate tubeere nga tweyongerayo. Do you get time and dance? Oba you were there just sitting, tokola byaba mawube. You don't do another one. When I yeah, enjoy. Muwogo. Mukamba muwogo. You say muwogo. 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 Not muwogo, muwogo. Muwogo. Ah. Good. Asulira kaunga nkawulidde akagambo. Muwogo. Tebawulidde. Ha? Tuva wano. Tugendeko mu Kiganda. Do you see the way I'm looking at you? Tugendeko mu Maganda. Zino ennyimba zino eza muwonge zino zitera okuleeta bayi muwonge. Muwonge yaani? Bamuyitaani oyo? Bamuyitaani? Muwonge ani? Wanakuba. Just that song and you still sing. Bamuyitaani oyo omusajja ayimba Kiganda dance.
drivers confirmed dead. Bujingo ali mulago. Pastor yeta nafa. Temusalira waliwo abasanyusa ate obusanyusi. Mukwana ne bw'aba taliiwo ne bw'aba waali. Anyway, I will not talk much. Sijja kwogera bingi nnyo. Tukwasinzirira n'akuggyako olutalo. Kibi kyo kibi ekituuseewo. Naye katumukwase Katonda amusuuse. Ate munnaffe atuvuddeko Katonda amulamuze ekisa. That's all I can say. Kannange bitiisa. Bitiisa. Naye nga bitiisa. Nze Bujingo mwagalako just bigambo bye. Bwatuuka okubuulirira abuulirira. Mukama amusaasire. Mukama amugumye. Mukama amunyweze. Amusuuse. Ye dia. Naye nga ye drivers confirmed dead. Oh, so sorry. Never known agambye nti we are so happy buli omu ajja kirozaako. Naye Mukama. Kale dia. Lwaki amamundu gali so saturated buli wamu? Bagamba ng'oli okwata emmundu okkuba omuntu kyalayisi nnyo. Ababbi. Na bwekityo embeera bwetyo bweri. Ntwala omukisa guno okwebaza bwe yabala video yange to the end ne mulaba obulango nga temubuskipinze, abaliking, abasubscribing, abasharing, abakomenting mwenna mikwano nsiima nnyo, nsiimira ddala. Saba Katonda abawe kye musinga okwagala. N'ennyongera okujjukiza tukyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates. Like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.